kakati bamuwanga Kivumbi singa batwala emmere eyo baali badde bafunako okulya ne bagamba nti basobola okukola ki ne kondisoni baziteekawo. Kati Muwanga Kivumbi omulaba yagenda bamuvunaana emisango buli lunaku bagula emisango mirala guli bagumuwereddeko beyiro kati omupya tutogola ki nesigumanyi yagenze ate Muwanga Kivumbi bwati bwajja okgenda mpola mpola Muwanga Kivumbi okulaba okuddamu okulaba ebweru 23 yesebo 3 tutowakana ku luno lwe mazzeemu bajja kuddamu bamute baba namutabano bamugende naye Muwanga Kivumbi nti teriiwo mulwadde ajjako gavumenti sala amagezi ogendewa ebweru bakujjanjabe nejjukira ali ku beyiro naye abagenda omugamba ebigambo bye baffe siraamu na isalaamu aleikum naye nze mbadde nkuwa amagezi waali genze ne bakola ki ne bakujjanjaba nejjukira passport agikola ki tagirina bagiteeseewa yasigalayo mu kkooti olw'okubeera nti noolina omusango naye kati ono akuwa amagezi gavumenti yemutumye ate munnoowo nnyo asembayo naye ye yateredde dda wali teyasanyuse dda bizibu byawedde dda kati Kivumbi ng'otandika okutambula nga mukola pulaani n'engeri gy'ogenda okufubutukamu okole ki okugende ng'okimanyi olukwe luwedde lukola ki era ojja kutambula bulungi osule woosula ogende oyita Zaire oyita Rwanda oyitawa pa olubuuka ekigere ekisooka ng'oli munda ng'okomawo bwe bati bwe bakola ono omwana gwe baalese owerukunjiri owabeesi gye bamuyitaani musajja yesimba ku tumukundi so kati ali mu kkomera Mugumya akatambi twakalabye yafubutuka bamugamba nti bagenda kukwata essaawa eno erukunjiri duka n'amanya nti exit enyangu nnyo eri Zaire naye nga yonna mbale Mugumya olwateekawo ekigere myaka 8 tamaze bamukola 2 bamukwatirako ekkongo n'amala emyaka 7 myaka 8 exactly. Kakati mba Muwanga Kivumbi mubagenda awo bagenda bumukwata nga atoloka naye nga amuleetedde ddiiru wa munda deep state uwe ye yateredde dda bizibu biba bimazeewo dda takyalina kizibu ako nkategedde. Kakati ebyo byonna byenkugamba nti bwe kugamba nti Muwanga Kivumbi nakugamba nti abaana abagenda okuteebwa abakati ba 2 emeka bonna bamaze emyaka emeka abateereddwa awo 9 bamaze emeka kuva abamu 2019 bali myaka 7-8 yes kakati byonna ozijjukiza byozooyogera bamacete baani babatadde yes bali seefu ebweru Africa bwetyo oba bali seefu bali tebali seefu Mungu yamanyi kuba Katonda yasinga okumanya ebyama byamuntu yagamba nze nsinga okuba mu Nankwe enkwe mulina nnyingi naye ndi musajja wankwe nnyo Katonda yamanyi bwajjubba kuuma kubanga n'okubeerawo Mungu yababeeza eriyo abataliiwo eriyo abalina obulamu obutono bamusambamu katono n'afuna obulwadde ne bafa. Agikankuze ku nsonga ya Muwanga Kivumbi ateebwa abantu bamwaniriza enkuyanja y'abantu bamwaniriza ebutambala enguudo zikubako zonna zibooga nga tolina wooyisa kidduka ekyo kimu olunaku lwe baamuta ng'enkeera Lwakutaano lwa muzikiti ebutambala ne gikubako era omuzikiti yasalira gonna ne gubooga ne gukubako naye ekiro olunaku lwe baamuta ekiro kyolwo olunaku ebigambo byayogera byali biyitivu ng'alaga talina yadde bukosefu na kutya yatandikira we yakoma ate yajja aliko obukambwe buyitirivu nnyo si yasoose okwogera ebyo mu 1961 Muwanga Kivumbi alinga ataabala nti omuntu yenna mu struggle si yasoose basajja ba Martin Luther King bayogera ebintu bingi kankutwalire Mandela ekibiina ekya NCC yali akikulira he was a younger boy ng'eriyo abasajja abakulu abaali bamusinga mulimu n'omuyindi batandiseewo ekibiina enkondo wokola ki balina ekibiina bakiyitanga ekyobuyeekera bamaze obbaggukamu ate neyo Mandela naye banne bamulyamu olukwe kubanga engeri gye bamukwatamu ng'akomawo
eyinza okuba nga yali planned ku banna abaali munda bamuteeka munda abasajja bagamba naye banne mmanyi nti tugenda mu kkooti naye tukoze tutya tulondera oyo omwana omutono mumalirivu Mandela asome ekiwandiiko kyaffe ne bagamba naye mu byonna tukkiriza omusango gwegaane bwe yayimira mu kaguuli kyeyasookerako yagamba omusango twaguza 100 ku 100 naye gwe omuzungu atuddawo nwanirira gwe nwanirira buki kakati bamuwanga Kizumbi boogedde si bye bisoose abantu bayogeradde ebintu omuntu yenna nakugamba mu Afrika alwanirira Afrika ndi anoonya bukulembeze byebyo Mandela 27 teyajebakayo Robben Island era naye yaveerayo ku kalaamu yali mmeeza kati zino zonna situlako zetulina mu ggwanga Uganda President Museveni ayagalagaane ekigenda okutereza ine eggwanga biri byaggwawo byakirana mu mukaaga nalwana emyaka 5 n'enkuba abantu ebyo byositoola enkadde ekigenda okututegereza message yegenda okutereza eggwanga abasigadde bakaddiye n'abaana baffe okujja okubeera n'emirembe mu maaso ne bazzukulu baffe bapulezidenti bano bakomiwo kyekya Mandela abazungu bakyo ne bagamba nti byonna mubikoze Mandela tumusibye myaka 27 ensi ekolaki eteredde yasigala ensi tekoze eki teteredde kyova olaba olwaleero abantu bonna mumaze mubateeka munda naye buli minisita alina emmotoka 2 bali ababi bali munda ate lwaki baminisita mubateekako emmotoka 2 kitegeeza majority esinga obubi eriruddawa eri bweru simple logic Kyagulanyi oli munda Besigye oli munda yagala kutta Museveni Kyagulanyi oli munda n'abalaba mugumya mwena baawo muli munda ekiteesa ku baminisita emmotoka 2 ne SFC oba wayaki kitegeeza bwe babeera nga bali safe eggwanga liri safe tudde tulonye minisita asobole okuvuga ku mmotoka ye agendeko mu faamu ayimireko ku katale ennamawojjolo alye kuki ku nkoko yeyongereyo mu mabira okitegedde kakati eyo simple logic lwaki ababi tubamala ddo bajja mu society ababuzaabuza abantu lwaki bano abalya mu nso olukwe bonna bali munda abatta abantu ne bakwata emmundu ne bakuba abantu nga bali mu garage bantu 10 bonna bali munda abantu ne bakwata petrol station baagala zookya bonna tubaggalidde lwaki baminisita bakyatambulwako emmotoka ezo zitegeeza oba ADF yetannaggwa eriruddawa naye bano bajjamiiro bonna bali munda kakati ekyokka kituddamu tutule ku mmeeza tunoonye wawe tulina okutaasiza ensi n'abantu ate nga tulina kutaasa nsi kuba ensi tuyinza okuba nga si kiki ekigendera kyaffe ennyo tutaase abaana n'abazzukulu future ejja balambula bubi nnyo haja ekisanja kino nali nsuubira era simanyi kyanzijira nga ndowooza nti kiyinza okubeera ekya reconciliation omukulu abakulu okwetereeza bannayuganda bakakkana emitima ekyo nkisimbulizamu okwetonda kw'omukulu nali nsuubira ekisanja kino kyakulongoosa ebisobye ekintu kikugamba kigende nga bannayuganda bakkakkanya emitima naye ate obusungu bweyongeza obukambwe obukyayi kiki mu bintu byonna ekisanja kino oba ensi eno okuddamu okutereera President Museveni ekiyinza omuva mu mutwe kyonna bw'anaakijja mu mutwe nti obukulembeze kambujje mu mugendo gwange buzze eri ensi ajja gitereeza naye bw'aba akyalina ekigenda nti obukulembeze mbwetaaga mu mugendo gwange ensi tejja kutereera kubanga ensi eringa ekikajjo ekikajjo bwe kiriibwa nnamujinga oba akisoose wansi oba akikutte wakati okubanga akiwa olina otemawo kiteme bino birala bisobole okukola ki kakati gavumenti ya NRM yakwatibwa kansa okumuwona tulina kudda ku mmeeza nga NRM gavumenti tugijjawo erina kansa atakyasobola kukkiriza bikajjo bino birala kubeera kati tugijjewo tugiteeseze tukuume abaana tukuume n'abazzukulu ensonga yokka esobola okutaasa eggwanga Uganda tewali kirala Kyagulanyi ne bwadde olwaleero tayinza kutaasa Uganda nga tukyatudde mu bukulembeze ayongera kusajjula mbeera kubanga Kyagulanyi okudda kwa Kyagulanyi no mu ggwanga n'akomawo ate tugenda kwongera okusiba abaana bangi nnyo kuba abaana bagenda kubeera ate excited kati abagenda okugendera awo nabo tobala
kubanga okukusiba tekulinaku dakiika yola buyozisuula eyo Kyagulanyi agira abeerayo. yes kubanga okujja kisoboka naye okwongera kutabangula abaana okusibwa ennyo n'okwongera tukuba damage nga system kuba tujja kusiba nnyo gavumenti z'ebulaya zitutunuulira bantu mubasibidde ki tebalina kye bakoze naye nga bajja kusibwa. Bino byonna wetwolekedde olwaleero nga retired Dr. Kanokiza Besigye baamuwa bannamateeka ba gavumenti be bagenda omuwozesa oba ayagala oba tayagala ne baleeta n'omujulizi omu ku bo y'omuzungu abalala be bamu abali mu kkomera okuli Major General James Birungi yali mu CMI ne bannamagye abali mu ESO bonna bajulizi. President Museveni azenga akyoleka ayogera nti Dr. Kanokiza Besigye yalemesezza okumuwozesa alina delaying tactics buno obuzannyo n'obulala. Wano Dr. Kanokiza Besigye asimatuka waatya guno omulundi abakulu booleka mbu obujulizi babulina. Obujulizi tebabulina. Batulaga kasi togaana independent y'obulamuzi okukola nga bw'erina okukola oba omaze okumeesinga. Meesaapo yasookera ddala Besigye yagoba dda bagoma mu musango gwe. Bagoma si ye mulamuzi ali wano mu ggwanga yekka. Lwaki ye omulamuzi oyo tatunula mu nsi yo n'atulaba nze mulamuzi eyasinga okusoma? Awo lwaki omulamusango taguvaamu n'aguteekamu omula? Ye kennyini yeewandikira ebbaluwa agambe His Excellency oba kuba tawandikira President Museveni. Principal Judge waali amugabe Principal Judge. Kusinzira ebintu bwe bitambula omusango ngutadde. Balonda omulala. Ekyokubiri toyina bw'oyinza kuŋŋamba ng'ompaabidde. Ekyateesaawo Law Chambers kiki? Omuntu okwerondera. Omuntu omufunira puliida aba teyeesobola. Aba tesobola osobola bafuna puliida. Naye omuntu asobola okwefunira puliida oyinza otya omugamba nti abantu abali ku kiraasi ya Besigye asobola okufunira puliida ng'ava mu Amerika nga tamusasula namusasula n'amuwandikira n'amugamba nkusaba ojjo nnyambe kubanga bwe gyebali ebitongole bisobola obbasasula gyebiri. Omulamuzi n'ava noti omulamuzi puliida n'ava mu Amerika ng'asasudde obukadde bwa dola bw'ayagala najja okuguleza Besigye. Wano Kaluwa mwakamugaana emirundi emeka ali Kenya avudde awo. Bamugamba mu ggwanga tebamwetaaga. Waliwo n'omwana omulenzi gwe mwasooka bamusiba nako banga ki? Yes, alwa Aaron Kiiza azze kuwolereza ali mu kooti essaawa eyo mutudde talinako amuwolereza mumusalira n'okumusenteze n'omusentesinga. Bannange tutunulire ensi. Eno ensi ffe tosembayo si ffe tosembyayo ensi eno. Ensi ekyatambula. Ensi ekyatambula. Kubanga tetumanyi nkomerero ya nsi eno eribeerawo ddi. Katonda yagimanyi yekka. Ate ensi ffe okulaba enkomerero yaffe emyaka gyaffe y'enkomerero. Emyaka gyo yeki? Ffe tutunula ku nkomerero y'ensi olw'ensonga nti we are aged. Abala twayitamu nadde obuwangazi bwa Nabbi Muhammad myaka 45 tuli ku bonus. Katonda atuyambe buyambe tuwayo ka bonus bulikoli akaba ka bonus. Naye twalowoleza tugenda kubeerawo emyaka 10. Myaka 5 struggle nzoga mazeeko okutta ejenkaago gitutte olumba kyasa. Naye okyalowooza okuba nti okyaliyo. So ebyo ebintu tubitunuulire. Kiiza Besigye mumulekere bannamateeka be. Ate Besigye nakugamba dda yakkiriza dda okufa. But he will expose this country. Besigye bw'akkiriza n'agamba nti kantulere President Museveni fulume ebweru olwaliro tadda na luzira. Guno gwe musango ogw'enkomeredde ogutwala ogukomerera Dr. Kanokiza Besigye gumutwala gwe gumala eggobe mu kibya. Gwe gumala eggobe mu kibya era gwe gugenda tukuba ekituli kyonna mu ggwanga Uganda kubanga first of all Uganda tulina mu tribalism omutono. Sajja oyo Besigye bakiga bazibu basirise naye bagenda okutula omuntu waabwe ng'afiira bwereere eyo damage egenda kusigala nga weeri. Bannayuganda bennyininyini bannayuganda Abaganda n'abasigaddewo Besigye tebakyamulaba nga mukiga bamutulira nga munnayuganda bwe guli omulwanizi w'emirembe. Abo tugenda bagamba ki? Bwe guli tomukkiriza kumuteeka mu mateeka matuufu
abalamuzi bagamaze n'abajjaji banga bagenda okunnamula buli lunaku obakwata mubammye entebo nalaba omukazi ng'azzeeyo e Kenya bamubye ne passport bagimuggyeko azzeeyo e Kenya eyali amulamuzi we namba 1 naye mumumuteeseeko omusago mumuvunaana nti yamanya ku lukwe yamanya atya mwemukakasa mutya nti gundi yamanya kankutwala wennyini ku mukwano gwo Ssalenga Eryasookwa gwagamba ddaye tomuvaamu Lukwago safaringa ki okusukka ku ky'okuwolereza Besigye ndabanga ekisukka Lukwago yabonaabonera ki Lukwago be basajja abaali bamaze okuba ebituli mu musango gwa Besigye gwonna nga temujja kusobola Besigye okitegedde be baleeta amagezi g'okuleta bakaluwa Lukwago abo kakati oyo naye obwongo bumubuggyeko mumuteeke kuli asasula mutango gwa kubeera na bwongo bungi naye Lukwago bw'atawona Mungu bw'atamusaasira naye ye bavuuleke kati ye atandikidde ku kisembayo Luzira ye takoze ekizayiro atandikidde Luzira nga bwe mutunula n'embeera gy'alimu kubanga Lukwago struggle ate z'aba Besigye si bwafaanana timago teguli listinga nga Besigye ye omulaba ekkomera limukubye bubi nnyo tannasibwako myezi giwera naye omulaba limukoze eki naye ayinza okugenda mu bantu bagenda tuteekako abamu ku be twatta mu ligimu yaffe Besigye ayinza okubaako n'oyo tuyinza omugattako Erias Lukwago yes kubanga Lukwago ekkomera limukubye bambi kituufu yalitidde nnyo yatalirowooza ataliyingidde ayina n'ebizibu ebyobulamu naki kakati Lukwago naye tumuteeke mu ssaala omuntu yasoose okulabuka ye Ssemujju kubanga ate Ssemujju mu bantu bonna yali asooka yali Ssemujju mu bantu bokka abaayogera ebigambo ebyali bisinga okuba ebigumu n'ebitiisa ku President Museveni ne system n'okujja opposinga n'okwogera ebyamu ebisukkiridde nga tewali kutya yali Ssemujju so yo Ssemujju musajja munnamukisa nnyo era yali seefu waali awo ensonga is better emwesinga 0 wali we bajja mukama we kati emwesinga 0 ali Kenya bw'aba ali Kenya awedde si yasoose okuvaawo ne bazira bamujja Kenya bw'aba ali awo awo talina waali n'enkya tuyinza omumulaba ali Kenya ate sirowooza amagezi ga Ssemujju kumuteeka Kenya genfuna musi ye Kenya genfuna agasembayo oyo naye mubalire Luzira kati nti kuba hijja yagimala n'avaayo addeyo mu Bawarabu akole emirimu omusajja musomi yasoma agenda akole kyasobola okukola Buwarabu ateeke ennyumba ze aziteeke mu barento bazipangise agenda kuba ekyeyo tawakyali kipya agenda kuba ekyeyo nga bw'asoma kitegedde bw'anaagenda okuba ekyeyo nga bw'asoma asomese abantu bw'amala okusoma asome luga agimanye ey'Oluwarabu agere mu nsi endala asomese abantu obusiraamu musajja muyivu si musiru so eggwanga Uganda we tuli we are in very bad state very bad state abantu abamu bazze ng'ayogerako era namulabako olumu Capital Gang era nga obwanga abwolekeza Odrek Lwawogo kakati nalaba Ssemujju ku Capital Gang ku Capital FM nga ali ne Odrek Lwawogo nga amusoyasoya ebibuuzo Odrek Lwawogo gye essaawa eno wetwogerera ajja wansi newaayo n'abaako ebigambo byayogera n'akola obutambi ng'ayoleka eggwanga Uganda nga bwe lirina okutambula okulinyirira eddembe ly'obuntu era azasaba bannayuganda baveyo beeyogerere beerwanirire yeegasse ku bantu nga Bakahindo Tafiire abazze babyogera lunye bannayuganda obutasirika n'okuvaayo okwogera naye Odrek Lwawogo alinako enjawulo bwe tuba twogera ku ssaawa eno oli ali munda mu First Family oli yalwana mu nsiko yesi baweeyinga naye oli aliko kati wala nnyo Odrek Lwawogo ne Kahindo Tafiire bonna okubyogera kuba oli kati ali mu nnyumba ono agiri bweru ebigambo bya Odrek Lwawogo azze ng'ayogera alaga nti ye kati astandinga for a better country obukulembeze obulungi omutali kulinyirira ddembe ly'abuntu abakulu bazimba ki akati byenkugaye nti byonna buli kibuuzo ky'ombuuza siwali kibuuzo kipya ky'ombuuzizza
nayogerako emabegako neŋŋamba nti nsaba abaana ba first family benali nsaba era naboogerako mwe muli Lwabwogo mwe mwali Kamuntu yali taliyo nnyo olwaleero naye tekimugyawo kubanga eri ayinayo abaana afuna obutakkaanya obutonotono taliyo mwe muli oyo Kamuntu mulimu Karugire Gentleman tolina nnyo kyomuwulira ni muntu alina ebintu bye abantu bangi abali mu first family nenga nti mwe abaana mugende mutuule ne taata wammwe mumugambe nti ssebo bwe tuwulira history family ya Kaguta yali zero teyalina ekyo tekyetaagisa na kugenda wala nga tesobola nakulabirira mutabani waayo omukulu atufuga olwaleero nga yeewaako n'obujulizi gye yasomera n'amagezi ye ge yateekawo ng'omwana omuto yali musajja mugezi mumugambe nti ssebo history bwe tugifuna nti wali bubi nnyo jjajjaffe teyali bulungi yaliwo ng'omuntu yalina ente naye nga teyali tabalibwa ne mbanankole yali tabalibwayo abalina obulungi kaakati nga bw'otukoleredde tukusaba ebintu bino tubiteekeko boundaries tubisigaze n'abazzukulu batukole ki Lwabwogo muleme kumuvuma nakugamba nti omuntu yenna ffe mu busiraamu wamala omusajja bw'aba mu sitensi nyinga yasala yalina bbuca y'embizzi ku Lwokutaano n'ajja nga ayambadde ekkanzu n'agamba nayinza tomugamba tomugoba ozze kusiraamuka nti osazeewo nti nsazeewo totulasaanija kutulasaga Katonda omutagattibwako kintu kirala embizzi teribwa nti ye ng'atoola shahada naye bwaddayo buba buzibu bwe ne Katonda we kati Lwabwogo bw'abanga avuddeyo bannayuganda mwogere ekimubulamu kimu kutuuza family kubanga Kayinda kati ali wala ne family mu system yalibaddewo ne family olwaliro yeyina amaanyi Kayinda taliimu abalwana banene ayinza n'obutaddayo Kayinda ayinza n'okuddamu okufa olwaliro nga tazeeyo kutula na President Museveni abalwana bano bagenze babakube abo bonna muvenda kugamba nti tewaliiwo system ejja kubeerawo nga wakyaliwo omuntu yenna eyava mu nsiko ng'akyayogera ekyo kyo kyaggwadda nakyogera era tekikyaliwo kaakati abaana abo Lwabwogo mumuwe support ye muntu yekka nga beekutte ng'abaana Lwabwogo ne mukazi we Kamuntu ne mukazi we Karugire ne mukazi we best friend wa Museveni ku nsi ye Natasha kyakyogera batuule bamugaye taata nti tuzukuza ozukuza Natasha omwana yafumbiddwa yafumbiddwa kituufu omuzzukulu yes omuzzukulu yakoze eki yes omuzzukulu oyo agenda kuwa yafumbiddwa agenda kuzaala Museveni agenda kufuna omuzzukulu ku Natasha yamufunye omuzzukulu agenda kufuna owokubiri yes omuzzukulu yamufuna dda mu Natasha ne kati agenda kufuna omuzzukulu nakabiri kakati bamugambe nti twagala okusigaza bitulira kuba weebiri ebikoleddwa mu butuufu n'ebifuniddwa mu bukyamu bikola ki President Museveni bamugambe taata nti tweyanziza naye ekijja okutumalako ebigobe mu kibya Lwabwogo kyayogerako tukikole ki batuule bamalize pulogulaamu yaffe tusigaza tutya ebintu bisigaza sikyetaagisa sikyama komawo erinsi kolanga mboyibu yakola bukulembeze mbotadde sivunaanibwa sisibwa buli yali akozeko minisitule takwatibwako kubanga ekisinga obuzibu kyonna ekitutiisa tewali alina bintu asobola byakawuntingira mu gavumenti ya Museveni taliiyo Haji mu first family ekyaliyo omuntu agibwako adiithi kyenkugambye kiri Lwabwogo abadde atema embizzi mu sitensi asiraamuse Lwabwogo kati takyetunulanga ye kuba naye si muto ezi 50+. Lwabwogo tasiramusereeti nedda wosiraamukira wonna oba busiraamu wamala wotolera shahada ne bwogitolesa ffe Katonda atugamba ogenda kusaala emyaka 7 naye ng'olina essaba emmanju oba biki wamala agenda kutola shahada wetutudde wano salaamu alaikum wa alaikum salaamu ashhadu an la ilaha illallah muhammad abdu wa rasuluhu emmotoka emukube mu dakiika 3 gwe bagenda kwokya
nga ndabanga Lwabooga asiramuse ng'agenda sigala ng'ali embizzi. Bw'anaaba agiridde aba tasiramuse. Obusiraamu bwe njogerako kutuula kati nkugambye Lwaboogo Kalugire ne famire zaabwe ne CDF bamutuuze batuulenga famire ko CDF tomuleka balina obutakkaanya bwonga bwo bwe tulaba bave mu butakkaanya bagaye tuleme kulwanira muki abazungu bwe baali wano bajja ne batulunda bagaa nti bannainti tutandise okulwanira mu kintu ekitali kyaffe abajamani abanezalandi mu South Africa abajamani balwanira Kenya tulina abafaransa batuula bo mu 1894 is it a Belgium ne bateekawo scramble of Africa ne beetemera ekintu ne bakisigaza nga ate kyabwe Berlin Conference ekyali Berlin singa tebakiteekawo singa tewali muzungu ali muki mu Africa baali badde bagenda dda ire emyaka 10 mu 50 150 years plus gye batufuze baamala kutuula okitegedde eggwanga okusigala nga liri bulungi si okuteesa kwanjogerako okwa Lwaboogo ne First Family ne President Museveni ne CDF tekuyamba bannayuganda okusinga kuyamba bo. Lwaboogo waaviiriddeyo nga bannansi tebakyalina trust mu muntu yonna. Kye nakugambye nti temujja kutegeera nga bwemukitegeera. Bino ebintu bye tulaba olwaleero byaliwo e Kenya kyegamba Wamala. Moi yakola ebintu byonna ebikyamu. Abasajja abolaba ba President Ruto baaliwo mu 90 nga baana bato ne bakola ebisinga okuba ebibi mu ggwanga Kenya. Bannabyabufuzi battibwa e Kenya. Ne batakiza Besigye olaba olwaleero agenda okufiira wano baamuttako e Kenya owuko. Ne bamuwoki eyamutta musajja bamuyitanga yalagira omutta musajja bamuyitanga Biwott Totoman nga yeeyambisa abo baana abaali bakwada beyatambulanga nabo mu system. Oyo musajja yali simbyewo nga yali yesimye kuba president oyo Murasta bamuta Gwachakoya yali yesimbyewo e Kenya. Oyo musajja yali ku investigation y'okutta owuko nga ne fayiro agiina nga n'aba mu ssaba kutte bagenda omuyona n'abuka n'akola ki kati olwala ali Kenya ne fayiro tagyogerangako kubanga baateeseza ki benkugamba nti abasajja abagaggawadde tetulina bugagga batufunye ffe mu president mu gavumenti nga abasajja abaana ba Gideon they are very rich. Kakati bwemamala okuteeseza ekyo musigaza ebintu bannakenya si be baafunamu ennyo e Kenya eyasinga okufunamu Gideon Totoman teyakwatibwako Basaitoti 6 golden scandal basigaza Baruto bintu babirina be basinga okufuna era be bagagga abasinga obuki n'obukulembeze babututte singa muyite bateeseza singa abantu bonna bali mu ekizayiro kubanga bali mu gavumenti yaki ajo obuzibu enninamu ekyo nti ebyafaayo byonna tubirina abakulu babadde babimanyi President Museveni ebyafaayo mulungi mu Africa ne mu nsi yonna. Lwaboogo I'm very sure history oyo bamulina. Oyinza obimanya n'otobetegeera. Don't you think it is late? Not late. Nkugambye Moi nze nabeera nnyo Kenya obulamu bwange bwonna. Buli sikande yali Kenya nali njigoberera njimanyi nakugana olunaku lwe batowuko ndi omu ku basooka okutegeera nti owuko mufuko 7 ogw'ekiro nga ne bannakenya ne baminisita tebakikola ki tebakimanyi. Kakati oli yateeseza ensi noono tali leeti. President Museveni okufuuta okw'olwaleero n'agamba bannansi mujje mwagala kiba mugambye ekigambo kimu tukukoye tewali kibongerako munkoye nti naye nze mbatya munkoye mukakasa nti Kyagulanyi oli Bulaaya nti conference ebeere ku mutimbagano oli mu conference Semuju oli mu conference Lukwago mwenna Lukwago bakutegendo yambala amasuuti go komawo mu conference ne bayingira mu conference nga temuli bannamawulire balinga be bali kubiri bajja kutencha olwalero okufulumya nga president aga nti ntadde obukulembeze mbakiriza temunsiba na bantu bakkiriza nga tetugenda kukwatako kintu na kimu bajja kufuluma nga Lukwago kyagundaliwo kangereze ku Lukwago nga Lukwago awese President Museveni ku mugongo abantu bagambe nti si kitu tulaba tuli balalu nga kye kituufu bamaze okugenda ku mmeeza ginda ku katono emmeeza ogiraba olwaleero
amaanyi gonna gabeerawo. Amerika ebalina amaanyi tumaze okukidulula omuntu obeera n'amaanyi nga tewalina Katonda yakuuma. Iran olwaleero etassa Amerika ku bunkenke mpaka bali ku mmeeza n'olwaleero nze sikirowoozangako mu kutegeera kwange ndi Iran eyinza okubeeraawo n'etereza Amerika ku mmeeza etya Amerika kukeera bukeezi gamba nti Iran fuluvaawo mu nsi teekewo omuki kati Iran yeri waggulu ku lwa buyinza bwa Katonda yagiwa amagezi raga nti Iran nti musajja ono w'amaanyi nti kozesa buno obukodyo bujja kukutaasa mu maaso era bumuyimirizaawo buyinza n'okumaliriza nga Trump mumukutudde omugongo. Kituufu. Bajjajjaffe baalugera nti akaliba akendo okalabira ku mukondo. Akendo twasooka kalabira ku President Museveni okubeera ng'ayingira ekisanja kino naye ng'akutte ekiwandiiko ekkololo ekifo kyali kituufu obudde butuufu n'asoma ekiwandiiko nga yeetondera bannansi n'agamba twandibeera ng'ekisanja kye twolekeramu kya reconciliation. Naye Odrek Lwabwogo lwaki bannayuganda abamu bamwekengera nga nange nga sejjeemu nti asirise ebbanga ddene nnyo nga ebintu bisobye ng'ate abadde mukulu ategeera musajja muyivu oluzungu alogera bunnyera muyivu era tosobola mukubaganyako mu birowoozo mu bayivu betujja n'omuteeka wali bbanga lyonna omuzindala abadde asobola ogukwata n'ayogera bulungi nnyo ensimbi azibaddemu ate era alina ne claims naye kennyini ezimwogerwako ez'okudibaga ensimbi mu ngeri etategeerekeka. Haji nsobola okwejjeza bannansi basobola okwejjereza nti omaze ebbanga ddene bwe walaba ekintu nga kigira kitewasirika noga wano tusobezza naye ate sikivaamu siva mu kibiina naye ate nsigala nkola ki ono ye maama nina tulina tereza mutereeze. Lwabwogo obwesige bannayuganda babumuteekemu wange ebbanga lyonna abadde asirise ebikolobero bizze bikolebwa obubbi obulyake enfuga embi kyenkugambye nti muzibu nnyo wakwesiga era abantu bamulabanga ayagala naye entebe si reconciliation eri gy'oyogerako. Kakati mwagala Lwabwogo aveeyo agambe nti Kizza Besigye mumutte mwagala tuni kije mwagala abeeremu omuntu kyenaga nti omuntu asobola okutegeerera ku ssaawa esembayo kubanga Lwabwogo si alina okusooka tulinayo abantu ababadde bamama mbabazi baaliyo okitegedde baagezaako n'okwogera ku bintu ebyo Kateegaya ava ku mbabazi Kateegaya asisinkana Museveni Kateegaya asisinkana Museveni nga Kateegaya wa myaka 7 Museveni wa 8 n'amuganja kufuga ensi bali mu primary ne babeera ba Luganda. Kateegaya teyali musajja musirikale katumbalefu Kateegaya yali fwaza mu bwongo obwo ne tulwana mu nsiko. Kateegaya teyali mu nsiko 00187 namba 1 Kaguta Museveni namba 2 yali Kateegaya. Okitegedde ne bateesa bye baateesa nga ne Kateegaya kyamanyi tugenda Nairobi bwe guli ne tuyitira Jinja Road naye bwe batuuka onaakwata Hoima Road. Kateegaya n'amuga nedda nga ye muntu yekka gwe mukakasa asobola okugamba omuntu ategeera ekintu kyakutegeera bwe tuba tugenda gundi tulina kukwata wano yamaliriza amusukumye bweru. Kakati bano bonna baali bakole bukozi wabula kati kitandise boogeza kibakwatako bano babakoze bukozi ba Lwabwogo bakamuntu n'abasigaddewo nabano bonna boolaba boogeranga abalina emizindaalo mu bulago bonna bakole tewali yeekoze naye kati bano batandise okutunula ekintu kyembagamba nze lwaki nsapootinga Lwabwogo atambuza ekintu kyenamusaba edda kyatambuza mutuule ku mmeeza si yakisoose moyi yakikola. Lwabwogo tetujja mutegeera ku ssaawa eno naye singa batuula olwaleero ne bateesa ekintu ne kiyitamu Besigye gwe bawadde obukulembeze babuwadde Kyagulanyi babuwadde omuntu yenna nga azze okukolera ensi tujja kutegeera ekintu kirimu ki kubanga ffe mu kuteesa kuno kuteesaamu nakugee bannayuganda si basinga okufunamu bo be basinga okukola ki kubanga bye bafunye mu bulungi ne mu bubi bye balina obbisigaza. Aji waliwo ensonga mpitirivu nnyo lwaki bannayuganda bayinza okukwesiga singa gwe aba atudde ku mmeeza wali lwaki mu nsiko waliyo era
byonna ebyagenda mu maaso wabiraba bulungi nnyo igwe yes. bwe tubeera nga abantu abalina moral authority betujjako hadith nendaba Haji Kizito nga oyo eggwanga alirumirirwa tagenda tudyekadyeka ebbanga lyonna emyaka ndoza kagigenze mu 10 n'okusoba ebintu ozzo bitugamba ku kamera ebisobye n'ebigenza obubi obwesige bwo tubulina nti ebbanga lyonna ozenga ebikyamu obyogerako n'ebituukirira yes. lwabwogo tulina mwesigira wanti tumuwe trust yaffe olwa kino na kino lwabwogo tetumwesiga kumuwa bukulembeze bwa ggwanga Uganda ate ngamba kuli reconciliation ngugambe kiri kimukutteko nti anything goes wrong lwabwogo ekizayiro luzira oba kufa ebintu nebitugendera obubi nze lwaki olaba ebintu ebyo byogera nze mbimanyi era bisoboka kakati wabwogo ate nebyokulabirako weebiri mu Afrika n'ensi yonna kakati bwamala okutunula ekyo naga nti nalina ki saalina Mukama Katonda nga bw'atambuza ebintu teri muto mwavu nenyingira first family abaana bange mbazadde mu family entuufu mu Afrika ne sente nzikola ki nkuze ngenda mbaleseewa ekyo namalo kyebuuza mbaleseewa tudde abaana abo kati abaana abo mbanga mbalese luddawa nasobalinga ebintu ebibi mbikoze sente zenfunye mbokyamu nzifunye naye bannayuganda balina okubeerawo kati eno message gyaleeta nti wali munda muli waliwo gurupu ezitalaba buli muntu gurupu eraba kyayo lwaba okwatandisa okulengera singa bigenda obubi nsigala wane famire yange nti nsigala bubi ate eriyo gurupu egamba nti tebisobola kugenda bubi fe ekintu kyakikola ki tukyakinywezeza ekyo kimanyi nti ziri gurupu 2 kakati gurupu 2 ezo zezirwanagana kakati gurupu 2 okulwanagana support esinga obungi eri bannansi message kyova olaba nti ekola ki etandika okujja okuva ku oli bannansi mujjeeyo eddoboozi bannansi mujjeeyo ki kubanga gurupu 2 bwe tuga tutuule wano waliwo aga no don't be stupid tutuula nawe gwana kubanga naye mukole bukozi tali mu paati naye wano waliwo bannannyini abasatu bali bana by the way tulina president nannyini kintu tulina maama mukyala tulina